Ekisookera ddala mwenna abatulaba era n'abatuuliriza, amannya gange yenze Kakiika Fediki omubaka wa Mukama. Basaba ne bannyabo Katonda alina kyatadde ku bulamu bwange. Ku bino ebigenda mu ggwanga ebiri mu ebyetoolwa mu Uganda ku nsonga za Bujingo. Ekyo Bujingo kyakola kikyamu ddala era ngaffe ababuulizi b'enjiri tukivumirira. Ekisookera ddala ekyo Bujingo kyaliko ekyokwanjula omukazi. Ekyo yakikola dda. Tedi ya mwanjula dda kati akole byakola abiddamu buzi. Waliwo olunyiri olugamba oluli mu Petero ekyokubiri essula ey'okubiri olunyiri lwabiri mu ebbiri. Kyabatuukirira ng'olugero lw'amazima bwe luli nti embwa eddidde ebisesemye byayo n'embizzi enaaziddwa eddidde okwekulukunya mu bitosi. Bujingo addidde okwekulukunya mu bitosi kubanga we yaba yayanjula Tedi ate naddamu era n'ayanjula egundi omukazi omulala. Ekyo kikyamu ne Bayibuli ekivumirira ddala. Basebo ne bannyabo abavuuka mwenna abatulaba, ekyo ekintu Bujingo kyakola kikyamu. Obadde okola ki ku mukolo gwe? Kuba oli kumpi nagwo. Yabadde nzenze ngulabe ekigenda maaso, tegere ddala kafansonyi oyo omusajja ddala bali serious, yadde ayogera bali serious bakoze omukolo. Naye ate omukolo gubadde kugendera ddala maaso. Naye Bayibuli eyogera bw'eti mwabatuuliriza bane omusajja alina ebintu byatambuza, alina ekifutafuta kyatambuza era kati ali live ku social media. Ensi etegere mu Bujingo kyakola kirungi naye nga kifu. Balina ebifutafuta batambuza abavubuka basobola okugoba abakazi baabwe bawasa abalala. Abo abasajja bekwasa akasonga katini nnyo, yekwasa akasonga awo asobola okugoba mukazi we aleetewo ky'omulala. Kubanga Bujingo ensonga gyawe yagobya mukazi we yagamba yaleba kigundi, yali ayagala kubba ttaka lya kanisa. Ekisookera ddala ettaka ly'ekkanisa teririna mumanya ga House of Prayer, ettaka lya kanisa liri manya ga Bujingo. Omukazi yali ayagala kulibba atya nga liri manya go. Eryo ettaka liri manya ga church, ettaka liri manya ga Bujingo. Kati weebuuza yali ayagala dibba atya ateekawo agasonga awo asobola okugoba mukazi. Ne Bayibuli eyogera mu Mako, tusome Bayibuli amanyi abavubuka bali eyo bajalooza Bujingo byakola bituufu nga naye bya Bujingo byakola bifu era tubivumirira nese kuvumirira yenna ngaffe ababuulizi b'enjiri. Wulya Bayibuli egamba bweti mu Mako essula y'ekumi olunyiri olw'omusanvu, omuntu kyanaavaaleka kitaawe ne nnyina ne yeegatta ne mukazi we nabo banaabanga omubiri gumu, kale nga tebakyali babiri nate wabula omubiri gumu. Kale Katonda kyeyagatta awamu omuntu takyawukanyanga. Katonda kyeyagatta awamu Bayibuli egamba twabawa kyawukanya. Kati Bujingo tubuuza olunyiriri olugyewo olwawukanya obufumba bwe babagatta mu 2023 ne babateekako empeta. Ne wetulaba bigenda mu maaso ogenda ng'okyusakyusa ennyiriri oddidde ebitosi olinga embizzi eyekulukunyiza mu bitosi. Oyo Bujingo olunyiri lwe mbasomedde Bujingo alinga embizzi kati eyekulukunya mu bitosi. Kikyamu nnyo era tukivumira nse kuvumirira yenna. Basebo ne bannyamu abavubuka abali eyo, ekyo Bujingo kyakola kikyamu ngaffe ababuulizi b'enjiri tukivumirira. Bayibuli eyogera mu Malaki, njagala nkuwa ennyiriri zokka kubanga ono omusajja ekyo ekidiini kyatandika okuleetaleeta, kyatandika oteeka mu bantu. Abantu balowooze mbu byakola bituufu bifu. Bayibuli eyogera mu Ngero essula y'e18 olunyiri lwa 22 alaba omukazi ow'okuwasa aganja eri Katonda. Bujingo yalaba omukazi ow'okuwasa mu 92 n'aganja, naye kati ennyiri yakyusankyuse agamba alaba abakazi ab'okuwasa. Asobola nga talina omu, asobola nga talina babiri, asobola nga talina basatu, era ojja kwesanga ajja teekawo ekisongasonga. Olabe nga ne Makula Suzani nga nabo baawukanye ng'ate alabyeyo egundi, alabyeyo omulala gwakola ki, gwasobola okuwasa omulala. Abo abasajja babeera ku bituuti nga beetegereza bwala bwa kkanisa. Emyoyo gy'obwenzi gyabambala. Bayibuli eyogera bweti. Bayibuli eyogera mu Malaki omusajja omanyi abuzaabuza abantu babeerawo nga batulya butunulizi kabala kyakasunye ebbeere kana asobola okukozesa akasulewo aleeta omukazi we gwe yawasa empeta aleeta ekisongasonga ekirala amugoberaawo. Oyo Bujingo yennyini alina omwoyo gw'obwenzi. Bayibuli egambe bweti mu Malaki essula y'okubiri olunyiri 14, kubanga Mukama yabanga mujulirwa eri ggwe n'eri omukazi omuvubuka abo gwe wakuusakuusa newankubadde ye munno omukazi gwe walagaana ye endagaano. Omukazi we gwe yalagaana ye endagaano gwe yalagaana ye mu 2013 balabagana mu 92 ne batoba 2013 ne bakola embaga.
ne bakola endagaano ne babateekako n'empeta. Kati Bujingo ngamba otya omukazi gw'olagala naye endagaano omaze ofunye ate mulala. Kikyamu tukivumirira ne sekuvumirira yenna Bayibuli eyogera bw'eti mu Malaki era essula ekuyonyola 16 kubanga nkyawa agoba abakazi bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri akyawa muntu agoba abakazi era Bujingo ekyo ky'okoze kikyamu wandivuddeyo ne weetondera ensi. Ne Katonda bw'amagambye omukazi Teddy yayita nyuma kubeera naye. No. Yali afeedinze. Neda ssebo. Omukazi gwe wasempeta. Ate akankubulya abakazi mu bafeedingisa abasajja. Omukazi muteeke mu ssente. Muteeke mu ssente anyirire. Nenga nze wenda Teddy si mukazi ali awo. Si mukazi ali awo atanyirira. Era embeera egyolaba gyali mu mukazi agenda akula mu myaka neero aba omukala akyakola ki akyanyirira neero akuba omusajja alina omwoyo gw'obwenzi ogwo gw'amambala gwe mugumukozesa ebyo. Bayibuli eyogera bw'eti mu Luka njagala mbawe ennyiriri abavubuka abali eyo basobole otegeera Bujingo kyakola kikyamu naffe ng'ababuulizi b'enjiri tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Bayibuli eyogera mu Luka essuula ey'e16 Luka essuula ya 16 olunyiriri ole 18 buli muntu yenna anaagoba mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo awasa eyagobebwa bba ng'ayenze bonna bali mu bwenzi. Omukyala baamugoba n'aggambako baawe yamuddukako dda era obwenzi obwali bumuliko n'agamba nti sijja kwetendera mu musamba gwa mukazi yamuzaalamu omwana omu n'amugoba. Kati bonna oli yakyawa yagobye nona atawasijja gwe uli olunyiro lugamba njagala olutegere bulungi mutegere bulungi Bayibuli abavubuka leme buzaabuzwa. Buli muntu yenna anaagobanga mukazi we n'awasa omulala ng'ayenze n'oyo anaawasa eyagobebwa bba ng'ayenze. Bujingo ali mu bwenzi. Sente abantu bazeeteza okugula ettaka era abantu bawaayo naye oba kati sente oyinza okwesanga nga ne sente z'ekkanisa ez'ettaka zali mukozesa ayo nonabononyali sente z'okugula ettaka ly'ekkanisa fo kyewandizimbira ennyumba yamu n'ojimbira Katonda ennyumba ya Mukama naye otoli mu bwenzi omwoyo gw'obwenzi gwakwambala. Bayibuli eyogera bw'ati mu Koseya njagala lero nkuwe buli nnyiriri gwali eyo naawe atulaba otegere omusajja byaliko bikyamu era ngaffe ababuulizi b'enjiri tubivumirira ne sekuvumirira. Wulya Koseya essuula ey'okuna olunyiro 12 abantu bange babuuza ku kikonge kyabwe n'omuggo gwabwe gwe babuulira kubanga omwoyo gw'obwenzi gubakyamiza era bagenze benda okuba wansi wa Katonda waabwe bayenze. Obwenzi buli mu kkanisa kati naye ng'ate omutwe omukulu oba omutwe omukulembeze yennyini kitandikidde ku bo. Kati abavubuka abali mu kkanisa House of Prayer gwoloza bagenda kukola ki? Era abaana basaba bankubira esima ga musumba omukazi akubira esima ga musumba bba wange yangambye ngende naye ayina ensonga gy'alagana nti Bujingo okyova olaba obutabanguko mu maka bweyongera lwaki? Lwa nsonga ya Bujingo buli mukazi we gwamunyiizanyizaamu katini ng'agende wammwe kamunyiizanyizaamu ng'aleeta omulala kamunyiizanyizaamu aleeta omulala alabidde ku mukulu. Kikulukuto Teddy obujulizi yabuwaaki ekikulukuto kyali kyawona dda era nga balina n'omwana nsobola obeera naye. Bayibuli oma mukola empeta bagamba mu bulungi ne mu bubi. Onsobola okubeera naye wabanga talina mutwe maya ne wabanga talina mikono nga talina nnyindo bata amannyo gavaamu nsobola okubeera naye kubanga mba nkoze naye endagaano naye Obujingo byalimu byakiwusa kyovala namu abamawulire babaganya okugenda era omulaba byakola byonna byabubbabba. Kati twebuuza waba mukolo taata w'omwana ali eri Teddy gundi ani Susan bamuzaala eri kyebando waki omukolo tagukoleddeeyo n'aguleeta eno mu biiki waki tagukoleddeeyo ali mu byabuzaabuza ali mu byabuzaabuza waki agusembeza Teddy wabeera. Ekyo kiyinza okuba nga si ensonga kuba basobola oba nga balonze ekyo ekifo naye ng'ensonga eri nti Bujingo ensonga gy'akola kikyamu era nga ffe ababuulizi b'enjiri tukivumirira ne sekuvumirira yenna.
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo